twandikira ku Betty Namboze baki Betty Namboze bakireke mulabi over the weekend and weeks eziwedde mabega ne weekend yali ku topiki yali ku mwaja abantu avati ekyagwe n'agenda eri alumbe mu bitundu biri ebye Masaka kati abamu nga bagamba nti ate ebyo mulabye Masaka bitini kyakoze mukono kinene nnyo nti alina enzita tanajjatatanyemu ebyobufuzi eby'emukono tutandikirawo ebyobufuzi by'emukono Betty Namboze alina ennyingira gy'abiyingiddemu either okukuba bannabyabufuzi abasituka emukono oba okusitula abamu kituufu kyotandikiddeko nti bwe bamulabye Masaka ate ne bagamba nti ate kiri emukono kissa kinegula ekyo kitindi nnyo nyinza okuwagira omuntu yabadde ebe yakugambye ekigambo ekyo kubanga Namboze n'entalo z'ebyobufuzi emikono bali bati tobaawula Namboze ye muntu aleeta omuntu ate n'amala n'amusuulawo ng'aganye mukkiririzaamu aganye kola either ng'aganye mukkiririzaamu ng'aganye muteekamu ssente oba ng'alina gwafunye omuntu omulala ngenda kukumenyera abantu Namboze bagize ng'aleeta ate mwennyini nga yabeekola ki yabeekubira n'abateeka ku ttaka emukono tulina omwami ow'ekitiibwa George Fred Kajimu George Fred Kajimu ye nannyini Festino essaawa zino taliiyo naye yaliko meya w'ekibuga ky'emukono ekyo George Fred Kajimu mu kujja kwe mu byobufuzi bya mukono si mwe yali teyali mu byobufuzi bya mukono wabula yajja alina mu kibiina mwe yava ne gye yali awangalira okujja okutandika okubeera nti no mu gundeevu emukono ng'asobola n'okwenyigira mu byobufuzi bya mukono kati ebiseera ebyo ekitundu ekyo kyali kyamaamirwa abantu b'NRM twalinayo Bakalwa Mukasa twalinayo ow'ekitiibwa Francis Lukoya Mukoome ng'abo tebagambibwako mu NRM nga be baamaamira emukono eyo naye ekifo ekyo Fred Kajimu kye yalimu nga mmeeya w'emukono omusajja yali asoose okukivuganyaamu yali yasooka okukivuganyaamu ng'avuganya Lukoya Mukoome bamuyitanga Kirega Musisi yali wa Democratic Party Kirega Musisi yavuganya ogwasooka n'agwa yavuganyanga ku district yavuganyanga kya wa district omulamba yabeerani yaba Ssentebe district then Kirega Musisi sente zimukenderako ekisanja ekyaddako nga tasobola kodda mu district kubanga district y'emukono nena teriko n'amazzi Kirega Musisi agamba kati kanvuganye wano owa meeya bo ati sinja kusobola mukono Central Division amagombolola abiri Central Division inagoma nti nja kusobola nti kale nga batandika kola laale batandika byofuze ebyo bimanye bisookerwako eno nga Namboze ali tiimu ye nga awagira ye Kirega Musisi ajja I mean oyo mwami ajja mwami ani Fred Kajimu Namboze gyasuula Kirega nga atunze n'ebintu byatunze n'amataka gamuweddeko Kajimu yajja nga mugagga yenanyini Festino alina ebimotoka ebisobola okuba laale alina ekifo ekyokubiramu enkuŋŋaana alina ekifo ekyokubiramu meetings za DP n'ebirala tukyali mu DP Namboze ng'abuukira Kajimu oli amusudde Namboze bw'abuukira Kajimu nga Kajimu tafuuka meeya wa mukono nga Kirega basuulayo musajja atwewaale entandikwa y'okwavuwalako ebyobufuzi nga Kirega sinamuvaako kwage Kampala akalwa kali ku Lukwago ng'aline yali Peter Sematimba akalwa kali aka election akalwa ko bakaddamu kubwa meeya 2011 Lukwago ne Sematimba akasooka kalimu emivuyo ne baddamu bakalonde kati n'emukono lwali okulonda okwo Namboze okumanya ng'omukazi oyo mubi yakwata abavubuka bonna abaali balina okukuuma akalulu ka Kirega n'abateeka mmotoka n'abayiteeka Kampala bakuuma akalulu kwago nga ne Kirega naye yeetaaga akalulu ke yeetaaga okukuuma akalulu ke bakalonda ku olwo naye olw'okuba Namboze nti yali mukwano gwa Lukwago yakwata abavubuka bonna n'abateeka mu mmotoka n'abayiteeka Kampala bakuuma akalulu ka Lukwago okuva olwo Kirega n'abeera frustrated paka n'olwaleero oyo Namboze yamubuliza mu ttaka emukono mu byobufuzi ne baba tajjangamu kujjayo mutwe taddangayo akola mirimu gye kati
kati olwo mwami Kajimu afuuse darling ewa Namboze nkugambye byaleta mwami Kajimu byali amwagalako yalina first no city awo kubira enkuŋŋaana yalina ebimotoka yalina ssente Kajimu mugagga Namboze n'agamba Namboze si muntu ayagala okuteekamu ayagala wafunira ayagala ye nga mwe mujja kumuteekamu tatisaamu nekkwata obukwasa akasente ke si mwangu alinga n'abaana abo alinga bana ba DP anti naye yali wa DP abaana abo n'abayitako mikono gya Ssemugerere si bangu tebagaba ssente zaabwe so kati mwami Kajimu atandika abeera meeya w'ekibuga Mukono Namboze atuuka ati naye amuggyako amafuta naye amusuula amukuba era ekisanja ekyo ekiwedde Kirega Musisi musajja wattu I mean Kajimu teyawangula Namboze akola atya aleeta Bakaluba si yamulwanyisa luli Bakaluba Namboze okuyingira parliament yajjayo Bakaluba basokana kwewaabira mu kooti Namboze Bakaluba yali okumpi emyaka 4 naye kooti emuwandukulayo Namboze ayingira Namboze yafuga ndowooza emyaka gwali gumu oba 2 so n'atandika okukwata ebisanja by'okuva lweyakwata paka n'akakati avangayo nga Bakaluba wa NRM Bakaluba abeera wa NRM Bakaluba wakati kati waliwo nzijukira waliwo DP yatuulako ku Silver ku Ensambya wano Bakaluba n'agaana fuko wa DP fairway Ensambya bakati bataka kafa k'Ensambya watera okuŋŋanira abantu bagitaba olwo biki wangu ya musoko alina moolaawo Bakaluba ntumulako nti afuuse wa DP Bakaluba n'amaana afuko wa NUP ow'ekitiibwa bamuyita Bakaluba Mukasa abamu Mukono bamumanyi saazi n'avuganya Namboze Namboze asuula Kajimu ate gwe yayita ku bwa meeya ekifo ate kati akireeta mwani Bakaluba Mukasa era Namboze yeetikka Bakaluba amuleeta paka ku NUP mu kisanja ekyo ekiggwako kati ani abadde meeya Bakaluba Mukasa Bakaluba Mukasa yabadde eyali ow'NRM gwe balwana naye mu kooti alo kati ate bafuuse bamukwano nyamu ate wa DP Kajimu amusudde kati ate asudde Kajimu owa DP era kyova olaba essaawa zino kati Kajimu naye ate era avuganya Namboze lindako Bakaluba avuganya Namboze Kajimu avuganya Namboze Nabukere avuganya Namboze ne Dr. Daisy Sonko kati kale abeena muntu baleke twogere ku bano ababadde nabo bonna emmundu balisazeewo gyolekeza Namboze era Namboze ali mu kaseera kantiisa ali mu kaseera kazibu okujjayo ekifo ekyo eky'Emukono Nabukeera abadde woman member parliament obuwagizi obwa district yonna ababulina Bakaluba abadde meeya wa Mukono abamulonda bakyaliwo nomala getogeddeko Kajimu yali meeya waawo mwakodde business ze Mukono omwo actually ebintu Kajimu byakola nakati bagamba singa ate abadde akyaliwo kubanga yakolako abamulonda bakyaliwo so tomanya Namboze kayinza omulekayo naye nkugira entalo sematalo zazenga akola kati mwami Kajimu bwato Namboze amusuula era Namboze akwata kati webuuze lwaki Namboze tiyakwata Kajimu namugaa kakati tusaze tugenze mu NUP jangu nawe va mu DP nawe jja mu NUP jangu kwate tiketi ya meeya y'Emukono ofuge ekisanja ekyokubiringa meeya lwaki ate yagala n'awanooza Bakaluba eyali ow'NRM gwamanyi obulungi gwe bagugula naye mu kooti n'amuleeta wano afuke meeya w'Emukono abo nakakuwa bameka basatu yoli Kirega Musisi Bakaluba Mukasa ndeeta omulala bamuyita Elisa Mukasa Nkoyoyo actually no nkozemu ensobi wali eri gundi Bakaluba tabadde meeya Bakaluba adde ssente ba district eya Mukono kati ndeeta omulala Nkoyoyo yabadde meeya Elisa Mukasa Nkoyoyo yabadde meeya wa Mukono Elisa Mukasa Nkoyoyo yali ssente bwa LC3 emugombera y'Eggoma nga wa Democratic Party era bwe baali ne Namboze nga bassa kimu Namboze amuleeta amugjayo mu DP amugamba tufunye ekibiina kino tukiyingire nga bayingira abamanyi eby'omunda bagamba nti simanyi butuufu bwakyo naye nti ne ssente z'Elisa Mukasa ez'okugula emmotoka Namboze yazirya naye ekyo sikimanyiko sikinaako nnyo bukakafu so Nkoyoyo ng'afuuka meeya Elisa Mukasa Nkoyoyo ng'afuuka meeya wa
Mukono yava ku ssentebe LC 3 najja n'afuuka meeya owa Mukono ku kaadi ya NUP. Essaawa zino teyagimuwadde kaadi era tebakyalinnyamu kimu. Nkoyo yo teyafunye kaadi. Naye abadde yayagala komawo ku bwa meeya. Ku bwa meeya era yakomyewo independent. Ku bwa meeya. Kati bawadde ku bwa meeya. Kaadi bagiwadde omwami bamuyita Kabanda. Kireza Namboze gwe yasembye. Oyo wakumeka? Oyo wakuna. Tugenze ku Nabukeera. Anifa. Kati banene bekugaba be balabikako naye waliyo abali wansi. Beyanyiga nga tebana bakujjayo mitwe. Waliyo bakansalazi. Waliyo aba bali ku mutenda gwe LC2, LC3 abo. Bayitirivu tobala. Abo tobala. Nabukeera yali wa Democratic Party. Era Nabukeera ng'avuganya ku kifo ekyo ky'obubaka parliament yavuganya nga bambi nga tawangula. Waliwo omukyala yali wa NRM bamitanga Peace Kusaasira Kanyesije. Namulabe n'okuvuganya yakomyeyo ku reesi y'omulundi guno. Peace Kusaasira ye yali nga wangula awo naye Mukono Nabukeera yamugagambule. Mukazi wattu n'agendako banneewaabwe eyo bakashaali oba wanaavuganyako eyo. So Nabukeera n'afuna bambi yafunye akasanja ke kamu. Kano akasanja kaka. Emyaka ina gyadde ng'avuganya denga tawangula. Naye NUP bwe yajja ne babala omuzannyo. Kati obudo NUP wejjiraawo Namboze bali bakyassa kimu. Bali bassa kimu nga bavuganyiza era wamu. Nga Namboze avuganya mu municipality ng'oli avuganya ku mani member parliament. Era yakwatanga kaadi ya DP Nabukeera. Tewali omulala yakwatanga kaadi ya DP. Otegera bulungi. So obudde butuuka nga NUP ezze. Namboze agiyingira. N'engeri yagiyingira yongera gikuleetera naye teyali nnyangu engeri gyagiyingiramu teyali yakumukeeka. Kubanga NUP Mukono omuntu agireeta yali Fred Kajimu. Kajimu ataafuna na kaadi. Owa DP ate. Owa DP. Awo nawo nja kutuukira oba we mbansooka go ngamba. Sooka wali ojja kutujja kuddaawo. Nabukeera ng'avuganya ku kaadi ng'avuganyiza kaadi ya Democratic Party. Yawangula. Nga tawangula. So NUP etuuka acrossing ajamu NUP tiketi agifuna era agenda avuganya awangula. Abadde akasanja ke kano kamaliriza. Mu kukamaliriza bafunisewo obutakkanya Nabukeera nga takkanya na Namboze. Kaadi ya NUP omuntu kubasinza okukola Mukono mu bakulembeze ab'Emukono aba gundi eno kangambe nti gundi eno season eno bakine ekisanja kino omu kubasinza okukola nambeemu Nabukeera asinza okukolera abantu bw'ogamba nti NUP yali etunuulira 60% okuva ku ground Nabukeera yali agirina. Nabukeera ye muntu agabye buli gombolola etent goloza amagombola meka gali Mukono amagombola gali 18 buli gombola nali wa tent. Nabukeera ye muntu agabye amasepiki buli gombolola agamasepiki amanene agafumba ku mikolo na bikimufunye lumbe ani afade. Kati emirimu giri egyo mbaka gyaba badde agikoze. Anti kati mu Uganda egyo mbaka tebakyagikola. Okola ebyo by'abantu. Okola by'abantu. Tenti, butebe, ndongo, biki. Naye nyini bakimanye mu parliament tebakyakola mirimu gy'amabaka. Abakola egy'ababaka mu parliament basigala balubatu. Ekyo kyo kati omuntu yenna amanye ebyobufuzi bwa Uganda akimanyi. So egy'abantu abadde agikoze ku ground yabaddeko. Era nga toyanga nti Nabukeera ye tasobola kufuna tiketi ya NUP ng'otunulidde ng'ogenze ku ground. Naye olw'okuba nti Namboze yali influential nnyo ku ky'okugaba kaadi za NUP Mukono. Nabukeera nga tebafunyemu obutakkaanya kaadi bagiwa Amaniyo. Amaniyo ye abaddemu mu byobufuzi by'Emukono. Ebyobufuzi by'Emukono yabirimuko yavuganyako nga wa NRM. Nga wa NRM? Kwe kubeerako mu byobufuzi by'Emukono? Yavuganya ku kifo kye kyennyini kiyaza okuvuganyako nga wa kibiina kya NRM. Era ne wogenda ku Google n'otekamu Honorable Amaniyo bajja kweta posters eza NRM. Namboze alimba. Azirina. Anifa Nabukeera n'afuna Amaniyo. Amaniyo si wali waggulu mu Northern Uganda? Amaniyo era ayina kuba weeyo. Naye nanyumyako ne nagamba aluddemu muno mu ggwanga, aluddemu mu Mukono, eby'Omukono abimanyi n'ebiringa ebyo. Naye kaadi ya umani mu parliament kati yagikola ki yagina bagijja ku Anifa Nabukeera eyafubira akasanja aka
naye nga tebagimujjako because talina ground naye olwokwata kolagana na Nambooze so nabwe kityo oyo wakumeka oyo wakutaano nkulaga ebiko abantu Nambooze bazenga amenye ebiwawatiro mu mukono abamu nga ate ettafali libazimba abadde alirina ye yenyini abazimba akuzimba balaba nga onatula okumuyitako nakumenya nakuba oye mubaka Betty Nambooze ow'emukono kati bino mwalabye nga akuba bakasiba nti akuba bampuuga ebyo tekyabadde mawulire kuba emukono bo bakimanyi nti wantala alwaye bamumanyi nti oye bwatyo tegabadde mawulire mbu Nambooze alabikidde Kadaala e Masaka nti nakuba ye bwatyo era ogenda kwesanga emukono kati gwe emukono Nambooze olwomulabiko ng'atambula na mubaka ki emukono nti Nambooze mukwano nnyo gwa mulima mayoni nti Nambooze mukwano nnyo gombaka wa DP abaddeyo oweeri omulangira Kayondo nti Nambooze mukwano nnyo ogwa gwe walomulenge ng'atambula nani era atambula nabo kansala bwasobola okufutyanka bwasobola okufugaafuga n'ebiringa ebyo Nambooze ayingira ta NUP oba wangambye NUP kajimu ya oba kati NUP nga tenabafuka NUP ng'ekyali ky'ekisinze kya people power our power Kyagulanyi yalina si kantu tuwa naye yagenda agamba bitundu eyo abakulembeze baayo bamutwalanga era kajimu n'abakulembeze abaaliwo ebiseera ebyo baleeta Bobi Wine emukono ne bamulaga structures emukono bwe zitambula n'ebiringa ebyo era omusindo ogwo gwa NUP gwa people power gutandika mu mukono nga bambala bareti ne green era kajimu oyo yayambalako bareti era oyinza okukebera ebifaananyi bya kajimu nga alina wali nga yambadde bareti ya NUP naye nga ate yali waki wa DP bambi yambadde bareti ya people power bambi ekiremesa kajimu okugenda mu NUP ate yali mawu kitegeeza kajimu abagenda mu NUP yalifunye tikiti yali ajagifuna kubanga bebatwala kajimu bebatwala Kyagulanyi mukono nga Nambooze tayagala Nambooze ngagamba oyo muvuka Afugani esome tojuliangako solo jempula mbu Nambooze yasaba Kyagulanyi sente ogenda kulalaye ayo sigimanyi ate gwe yasaba sente ate mmanyi mulala naye ekyo sikimanyi sikiinaako bukakafu naye kati ngenda kujja Nambooze yajevunirawo Kyagulanyi mu kusooka yamuganirawo nagamba oyo muyaga oyo agenda Kufugani ne mu parliament yamupinga nga wangudde obubaka bwa parliament obw'ekyaddondo 2017 mu parliament ababaka babonga ne Kyagulanyi nga gamba oyo naawe nga kapera agenda kulemberani so alemesa kajimu kwata kadi ya NUP oba okusalira ddala okugenda mu NUP yali mawu amulemesa atya mawu nga Nambooze ne bamaze okumuddukako ekibiina kyakisigadde mu Siranda ne Okirolo amano omwogezi yanoonya abantu banasigala nabo mu kibiina abagundiivu nga temuli nga badduka bagenda akwata mwami Kajimu amugamba Kajimu togenda gwe vice president wa Buganda mu DP kati Kajimu nga gyali omusajja omukulu ate ndowooza Kajimu musajja mukulu ate mukakkamu ebintu by'okukakalukana okusika omugwa si bintu tabiriimu nnyo ebintu byakimpowooza so ndowooza yakira naga ndi musajja mukulu ate eno NUP tenabakajuka NUP teyasooka kakasa teyasooka era abasinga batya abamu baba wakali ne bazigaana so Kajimaga nedda kale kansigale mu DP yaffe era awo abantu abo bakajimu bano ba Eugenia Nasolo be basigala ne waggulu bareti wansi gulini abantu modolezo ndozo bajjukira nekibalirayo era ne Eugenia ekyamulemesa butasalawo kadi bali badde bajimu bali ajagifuna be bali abala emboka ezaliwo ebiseera ebyo ne mu bwongo nga mboko ne tasalawo waggulu mumyufu wano wansi wa kiragala so ne mwami Kajimu bwatyo Kajimu n'agaana okugenda mu ki n'agaana okugenda mu NUP na oba mu people nga ate yagirese so ne batandika nti tugenda kuwagira people power naye tuli ba DP kati bano ba mafia b'ebifuzi baleeta ekyo ki DP kyabwe buloko bano ba mafia bamukaako ba political masters so bwato mwami Kajimu agaana okuyingira ki agaana okuyingira kale kyagifuna kati waliwo gwali mukolo ki Nambooze njagala wakibuukira kubanga yasooka n'agivuna
Namboza akibuuka agenda okulaba nga NUP y'amaanyi Kyagulanyi nga w'amaanyi nga kisusse okubeera omubaka wa palamenti kisusse nga buli walaga Kyagulanyi w'amaanyi nga buli walaga balaga Kyagulanyi w'amaanyi mu palamenti nga approvinze akakasizza Namboze agamba bwe sigenda na musajja ono nasooka muzalawa ngenda kukola ntya buuza amutega kakoddolo maki Kyagulanyi kataabuuka gye bagamba nti Kyagulanyi alina nnyo amagezi omukazi yamukuba omupiira naye waggulu w'omumanyi babaayo ate omumanyi asembayo Namboze y'omu ku bantu bemanyi amanyi okuzannya katemba ebyobufuzi Namboze ayita Kyagulanyi emukono nti jangu emukono twogere ku bintu bya NUP eyo sibitegeera era jangu nkulage nze ebyange ne timu gye nnyina kati Namboze yali yabaayo akavamu kuba biri kuliko yali yakava mu ddwaliro kuba ne Kyagulanyi bamukubakuba bamunemeddwa okujjukira oba Kyagulanyi oba Namboze yali ava mu ddwaliro baani yali ava mu ddwaliro Kyagulanyi agende mukono bambi tiyagenda mu element ya munnabyabufuzi yagenda kusisinkana oli tiyagenda nti oba ntambule ne Rubongoya oba ntambule ne Wayiso nga bonoga nti kati ngenzinga munnabyabufuzi yatambula na mutabani we Solomoni ono omuto yani atali Solomoni omuto addaka awa omulenzi gwe yagenda naye nga amanyi bagenze kukyalira Namboze waka Namboze kyamukola okimanyi Namboze yayita abantu nga bangi n'abakate wuwe Kyagulanyi batuuke mu Namboze yagwa mulaale agenda okutuuka nga laale nga kamera Namboze ataddewo dazi kamera biki byonna namugamba nze nzizze mu NUP naye nzija na kino bano bonna abantu obalaba abantu bange bonna nzija nabo bwato Namboze ayingira NUP era ne kadi bwatandikira okugirobingako era kadi n'agifuna era tabagifuna teyalikomyewo akasa yali asobola okudda kisinzira gwe bali bandibadde bawa eya NUP mukadde ako kubanga Namboze naye ebiseera ebyo yali nga abantu abamuvuganya babanga banafu omukyala abadde nga avuganya Namboze ebbanga eri eriise babadde nga bamukyala bamuyita asazino RDC erinnya ligenda kumva mu mitwe banamuterawo RDC w'emukono ndisaba yabadde nga amuvuganya naye nga omanyi nti NRM mu bitundu ne bya Buganda siŋŋanzi nafu so kati oyo ndisaba jasi yakyusa bikyusi Museveni yamuwa bwa RDC n'alekerawo okuvuganya Namboze kati ne baleetayo abalala waliyo kati avuganya omuta Dr. Daisy Sonko yagirina kadi ya NRM naye Namboze nti gwe bandibadde bawa kadi ya NUP oba oli awo bwe bandibadde bamusingako era yandimuwangudde naye kati gwe bandibadde naye akakalu ka 2011 ako ketusembyeyo aka 2021 NUP wali tolina kyotugamba nga buli alina kadi akola ki naddala wano mu Buganda era Namboze ebyobufuzi byali bikomawo tabakulosinga so yabala ate ebyobufuzi bwato bazenga abibala ne mu Democratic Party fe twali mu Delegates Conference Katomi ekifo kyali afunye bali bakiwadde head yawe esimu ne ziwa matoke Rubaga waggulu awo nti oyo mukatuliki waffe mumukoze mutya ne bakikyusa ne abateekawo essente edi yawe n'agamba nange banne mbadde ntaddemu naye nga omanyi nti edi yawe yali siniya nnyo ono ng'ate siniyamu ne bakyanganya ne bakola ki Namboze from day one tawagira nko Mau yadde yali president wo w'ekibiina yali ayagala kuwangulira mu kibiina ng'ayagala kuwangulira mu kibiina nga tawagira president wa kibiina ebyaddala nti omuwagira otekawo era ne Delegates Conference Namboze teyazigendanga lwakwagala zizigendangamu kubanga yali delegate yalinga MP okigedde yalinga tayagala Mau era naye embozi ya BDP ennyanya envundu emboga simanye kiki watermelon byabawulwa Namboze nani na Mau nga tebakolagana so ebyobufuzi bya mukono Namboze abyetisse mu ngeri y'okuba nti yayagala okubeera king abantu bonna babadde bagala okuvuganya mu mukono oba tokolagana na Namboze tofuna kuganja kwa kibiina waliwo mutabani wa Namboze yali ayagala oba chairman LC5 oba Jeff ye yakomawa Jeff ali bweru wa ggwanga yadduka yavaamu Jeff yadduka Namugera yaddamu mu muti Namugera muganda wa Namboze Namugera
simanyi Luganda wa Namugera ne Namboze naye Namugera yabeera nnyo ne Namboze obanga personal assistant we obanga mutabani wa mwinako Luganda bamuyitanga Namugera nadda muti kati Namugera naye amafumu gaweereza Namboze ku Facebook okwo Allah kati saawa zino Namugera ali mu muti yesimbye okukyaki ye aleka teyesimbye wabaka be bano bajongeza omuliro ba DF aba DF bamuyita Kakeeto Namugera so oli Kisawuzi yaleka yagenda bwero Kisawuzi naye yavuganyako ku bavubuka oyo twaliko mu race yemu ne Kisawuzi nga gwe wesimbye okubwaje nange nali mbavubuka mu dipi nga nkyali mvubuka ebiseera ebyo naye kati kagwa katya nawangula naye nawangula lwakuba nti ate kati byali birina okweyongerayo ku ntenda gw'ekyalo then kugwegombolola then ku municipality kati ate n'emirimu gyaffe gino egyeno nga tosobola kubeera mu village kyoba olaba nze siri munamawulire wa eriyo banamawulire bawe neze siri waabo kiggwera Kampala oba toli Kampala ebintu bingi bikuyitako ekiggwera Kampala nibo banga oli kaliba emukono ab'e Kampala be batuuka osirika busirisi oba olina kusirika busirisi era ne waba zi events biki era oyina okulaba kasaba Kampala bajja ba correspondent nga mumwe mubeewo okwogera nga emmotoka y'abana esimbudde egenze kati awo n'ofuuka ow'amaanyi nga bagenze ate n'ababaka bakimanyi era olaba baba ne events zaabwe ne bakukima okuva e Kampala nga bali abayo tebajja kugugusa tebasobola so bwatyo bwe tuzenga tutambula ne Namboze so Namboze ye wantalo bwe bali ku NUP juuzaawo nga NUP egaba ebifo egaba obukiiko bw'omu palamenti Namboze yatika Kakosta Kalamba n'akaleeta ku NUP awo akalimu abakubi b'enduuluube nga ekimulese bajje basaakaanye ng'ayagala kyaloopu ngani akimuoyo Namboze Kyagulanyi nawe era Kyagulanyi musajja mugezi nnyo Namboze somuwo wa loopu yali abwagala takuba ekibiina kyonna nakiteeka ku ttaka yali abwagala gakyo bamanya era bw'oba obadde ku kamera ebbanga nsobola okuwayo ku scenarios ezimu okimanyi nti nno lwe balangirira Ssennyonyi Namboze yeekandaga n'ava mu lukiiko nawulira mbu ne Sseggona yeekandaga ne Mwanga Kivumbi yeekandaga ye Mwanga namulaba yagira mukama akekisi yeekandaga n'akayingira kuba naliwo ku kitebe ky'NUP abo beekandaga baali babwagala Namboze baali bamuterekedde ekifo kya Buganda ko Kasooba kyali kya Buganda kuba Namboze yaliko ko akulembera Buganda ko Kasooba kale ekifo ekyo nga bakimuterekedde alina lwataaliwo era ne balindako okulonda ekifo ekyo nga balinda ndowooza dde kati bwadde ate ne yeekandaga naye nakyo ne bakimuggyako ne bakiwa Muwanga kati ne bamuwa eri Presidential Assurance gundi committee akakiiko akalondola ebisuubizo bya gavumenti olowooza kaliko kati yakavaako anti kati akaliko ye gundi bakaganirako bali baagala ne gundi ne Abedi kati yali ndowooza ku ka defense alina kakiiko kaliko either ka defense ne baali bamulondedde kali kati bwekito kati ndozo bamuggyako ne bateekako abo anti kabaka ebiri kitundu kati ndozo bamuggyako kwe kuteekako abo kati abaali babaggyeko lwampisa zaabwe so bwatyo buli wabeera ayagala abeere nga gwe muggyako adiifi nga yabagamba tukole kino era omusajja Kyagulanyi oyo abantu abamu bagenda ne bazala wa Kyagulanyi ne bagamba akuba abakulembeze ba Buganda ayagala kubamalawo naye wonoonya abakulembeze ba Buganda n'obagenda diipu nga ne Namboze mwali bakulembeze ba Buganda basana bakubwe Namboze Sseggona bakubwe Muwanga bakubwe Lutamaguzi bagwereyo Mpuuga ate Lutamaguzi si mukulembeze munna Lutamaguzi ebintu byabikola alinga gundi futu soje Lutamaguzi na position talina bukulembeze bwa NUP bamuwaye bwa minister bw'ettaka neera bwa minister bw'ettaka ate asobola kukola ki kubanga ne bakola alternative budget teyali omu kuba bapresentinga yali omu kuba bapresentinga ku screen nanti kusanyuka kati baba basoma alternative budget eyo opposition wabaawo ba shadow ministers abagenda okujja ba presenting physically ba shadow ministers ne wabaawo ba shadow ministers be bakwata obutambi ne bajja ne babateekako obutesi ku screen nga yakogera alina obudde ne basobola na editing ne ba editinga bulungi nnyo ne bamuteeka wadi eri n'ayogera kati Lutamaguzi yali omu kwabo abakola edited era katugambe Muwanga bw'avaawo
Semuju yasoko president nga shadow minister of finance mulaivu oyo wa live nabalaga nti kakati budget yabali eri kati yaffe twagala ebere bweti zino sente twagala tuziteke wano zino tuziteke wano zino bwe bityo mulala nakomawo gunajja president nayogera president wamala okwogera batandika okuzanya ku projector ba shadow ministers bakabuye Franka oyo wachi oyo shadow minister abavubuka n'abaana ye balamu ye balamu baluta mabuzi wabiri mu musamu no wenkaaga ngate bigira so kati njagala kulaga Nambooze lwaki afunye obuzibu bw'amaanyi Mukono essaawa zino kyogamba ali mu kaseera kazibu akaluluta takalina 100%. Ekifo ky'e Mukono essaawa zino kivuganyizibwako abantu Embasi eri I'm not so certain naye basobe 10 but bani abali mu race mu municipality naddala mu municipality ebibiina byonna birina card ebibiina ebisinga obungi ebiri mu Uganda wano birina mu candidate ne DF ina DF leka teina naye DF nalabe kipande cha DF ina DF ina yes gwena tali common naye abamu kuba amaanyi mulimu Andrew Senyonga wa kibiina ki yali wa NRM naye yaliko meya wa Mukono yankubirako essimu emabegako Andrew Senyonga oyo mwali twogera ku race mu race nga nti kati oyo race agirimu nti nno yafuna okuvuganya okw'amaanyi mu kaadi ya NRM era bamukuba katono okufaafe balwanagana nnyo oyo yavuganya ne Dr. Daisy Sonko kucha kati Sonko gwe bawa ya NRM amaanyi matini Sonko ne luli yavuganya naye the fact nti Senyonga yali abaddewoko nga meya so omuntu yali abaddewoko tomu underestimatinga kyengamba tuli ku municipality yes yabule kuba meya najja ku municipality ali ku municipality wavuganyanga member parliament so Senyonga akira ku Daisy newankwadde nga Daisy yalina tikiti abo babiri balina NRM mulimu owekiibwa Fred Kajimu nakugambye amaanyi ga Kajimu wegali wa Democratic Party yaliko meya musajja mukulu yakola bwe yabeerawo nga meya alina ebifo ebisanyukirwamu alina ebifo development mu Mukono teri atamanyi nti eriyo ekifo kibaita Festino City teri atakimanyi so buli agenda ku Festino oba ogenze wa Kajimu so ebabayo emmotoka zimbakana ebirala oyo mwali mu race Kajimu mwali alinako obusungu ku Nambooze ne Kajimu yevumeye kakuba kati Kajimu yagana okuyingira NUP Mau namuwunza nena nti kati sanje ekyokubiri era solo giyingira kuba wali eri yawangula naye kati kyokubiri era osobola okukola ki era asobola omugamba kati nawe dipi okujja kati obusungu Kajimu bwayina bwe buli Nambooze we yamukuba emabegako naleetawo omulala ase bwe buli weewunoona ekisanja ekituweddeko kati ekisanja tumalako Kajimu tabaddeyo yakoma ku kiri then wano ebaleetera omulala then waliwo mu resi emu eyo mulimu Nabukeera Anifa independent naye ali ku muzindaalo Nabukeera tomu underestimatinga yabadde omani member parliament ekitundu ekyo nga ne Mukono municipality mweri district number badagitwala asazeewo okufuna ka municipality kiregeza bwabanga abadde mukozi ku district number bonna asobola obugatta n'abuleeta wano onfuna bulungi oyo mwali then mulimu Namboozewo Betty Bakireke mukyala Bakireke mulimu Bakalwa Mukasa Peter Reverend kati njagala ompe lesi ya basatu ngambe nti bano basatu bebali ku lesi kati lesi abasatu kati lesi ababiri abasooka Nambooze ne Nabukeera ali ku dianda kulyanda lesi Nabukeera akoze kye bayita ekipande mu Mukono si alina eriiso eddene kati kankubulire buli woyita Mukono tosobola kwewala kifaananyi kya Nabukeera kuba buli wokyuka weekiri ng'ogyeko ebipande ground naye agirina nkugambye abadde akyaliyo incumbent woman member parliament gwe bagyeko kadi ne bagiwa amaniyo so kati eriyo bano bagenda agamba nti bannange mumulabye enkweze kadi baginzieko nze omwana wamwe wawano Nabukeera ne bagiwa amaniyo eri abajja okugula ekyo bwe kiri ekyo kyo kigulika nange nkigulirawo kuleta amaniyo nojjawo Nabukeera amaniyo agende ewaabwe ekyaggwe emukono ekyaggwe letewo amaniyo so kati waliwo bojja okugamba ate bojja ogensa nafutotula muntu waliwo bojja okugamba ekyo bajja okugamba ekyo bakiwulire waliwo bajja okugamba
nti bannange nze mbadde member parliament wammwe wano omukyala byenkoze temubirabye nti tubirabye eriyo bajja okugamba ekyo eriyo bajja eri abatakkiriza mu politics wa bibiina ngamba nze opposition atalina kibiina gwe nnonda abo nabo gye bali n'abeetegerera nti wadde gw'olina tikiti naye ate nze ndaba ono yasobola so race ababiri abakulembedde Namboze n'Anifa then Bakaluba Mukasa naye tomugyamu ekisooka yaliko mbaka parliament w'ekitundu kyekimu kye twogerako Bakaluba Mukasa yali Katebe yali Katebe omusajja yalemera mukoola ng'ate si Reverand nga Reverand waawa ate wano bamuyita Reverand andi yagiremeramu yali Reverand w'abakristaayo naye teyamala kati erinnya n'alitwalira ddala nega ebya Uganda eyesaati bagitunda butunzi mu maduuka omusange gyayambala atooza naye yagiwangula naye yagala n'agigula mu dduuka gwogenda bugenzi wano erubaga ku kereziya waliwo edduuka erizitunda oba ali ku Cross the King weziri n'ogigula emitwalo gyo 10 n'egi n'ogamba kati nze ndi Reverand ne kakoola n'okateekamu nobaganze ndi Reverand ate kakuyamba ku mmotoka ako ne bw'oba nga tolina pamiti abasirikale ne bakuba omukono Reverand oli otya kati bw'oba omulinamu omutwalo nga abadde munye ku mazzi nga gwayitawo so Reverand ataabumalaako wali Reverand atoza Reverand yali akola kimeza yali akola byafuzi ku Radio Simba wamma yali akola byafuzi ku Radio Simba Reverand yali akola kasimba gani omwana mwami Peter Bakaluba Mukasa oba wali waze Kampala simanyi andali sinaba wali chali mitiyana bambi afe twalimu era fe totusagirako twalimu so kati yo mwali naye mwali mulesi era tomwandestimating olw'ensonga zino wammanga nti yali member wa parliament ekiwa ekifo kyekimu newankwadde by then yali ekyali yonna nga tebanakolako ka municipality then ekyokubiri nti abadde ssentebe wa district nga olaba Nabukeera ssentebe wa district ne umani member wa parliament baba batwala wonna so jjukira ssentebe wa district yalima enguudo yamanya obutale busenguddwa butya buteekeddwawa kakati era asobola okulimayo akaguudo kamu n'akeesibako n'abagamba bannanga n'oluguudo naye namwera nga mukimanyi nti mu lukiiko olwa disitulikiti mwe mwalisa budget n'agamba oluguudo lw'egindi ate nabo bennyini bagezi naye ajja n'ayambala bigammagetusi n'afuna neki element n'ayamina ku bitrakita nga birima ne mumulaba nti babeera ne bakansala abangungu abagezigezi bagibuukira mangu afuna bimagetusi awo ne element buno oba plastic obwo n'abeerako ne mumanya nti obakafa abaddewo so oyo tomukola ki tomululinga out mu race mu kibala asigala mwakola ki mwali abataliimu nnyo mulimu ne gundi race nagiramu n'omusajja ye Senseko Kulubya bano abo mu kibuga wano alabika avamu eno family ya Senseko Kulubya eno yo mu kibuga naye race agirimu mulimu n'abala abatawulikika mulimu abali mukono nga nabo basazewo kakati tujja tunulya baneeno abatadde ekinyiga eky'amaanyi Namboze Anifa Bakaluba ng'ogyeko ekyokumuteekako obuteesa ekinyiga bonna betwogerako baali baddeko akakwate ne Namboze bonna bitwogedde bayawukana bwawukanyi naye ndowooza bamubaze lwa busungu ku ye bangi bazze lwa busungu kati Bakaluba obusungu bwe buno Namboze yakutte Ssenyonga eyali ow'NRM eyali MP wa Mukono South ewali Kayondo yes ewali Kayondo bamuyitani honorable Muyanja Ssenyonga yamulese mu NUP ne bamuwa tikiti ku bwa ssentebe wa district yagirina ewabadde ani Bakaluba kitegeeza Bakaluba ye yali ayagala we ssentebe ng'ayala kudda waako ate akasanja ak'okubiri kati ekimulesa ono busungu kwono buli gwe bagyeko kaadi emundu yagiretedde era kati nno abafunye kaadi kati bano abafunye kaadi ze bajja ku bano ate bo bali kaweweevu amaniyo ali kaweweevu Anifa yamuviiridde Ssenyonga Muyanja kaweweevu Bakaluba yamuviiridde mu bufunze bali mu kwagala Namboze kusooka kumufulumya kizibu baagala kumufulumya kati basazeewo nti ono katumufulumye kyekizibu kya Mukono so mwami Bakaluba Mukasa tebamuddiza tiketi nga yabadde ssentebe wa district ya Mukono tiketi ne bagiwa ow'NRM kale owe yali ow'NRM manyi lwakuba omanyi omuntu bw'abeera ng'abadde mu Katuliki
oba mu protestant nasiramuka nedda n'alokoka tekyewuunyisa nnyo tekikuba nduulu bonna bakkiriza mu kufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo bonna bakkiriza mateeka 10 bonna bakkiriza nti Katonda gy'ali naye omuntu abadde omukatuliki bw'asiramuka kyewuunyisa abadde ali embizi buli kaseera embizi n'omwenge kati kyagirya muba mwekengera sawa ena mba temuli sure nti ddala omuntu oyo yakola ki yagenda so mwami Muyanja Ssenyonga ne bamuwa tikiti ya ssentebe wa district mu influence ya Betty yabadde master Namboze master w'ebintu byonna byonna emukono buli yafunye tiketi emukono oba tokolagana Namboze tosobola kujja teri yagifunye nga tokolagana naye emukono ku mitendera gyonna ne bakansala ye yonna afefetayo bana savari ko bano betumanyimanyimu ya kansala abali mu maziga nabo bayitirivu ne Betty bayitirivu ninza nina kansala wange bamwita Simon Kibuule bambi nasoma naye obi wange yabadde kansala abadde atwala emiruka gwe bagita misindi ewadi tiketi ye bagiwadde omwami gwe bayita Bugeza Jededi abadde owenaremu mu influence ya Betty kati line yetambula bweti kati nzenga egombola lyensinga okutegeera egombola ly'eggoma nti ssentebe wa gombola y'eggoma ow'essatu ye Amfre Kyasa Abati so Abati oyo mbadde naleeta ibwina mulala mukama okamuleke njamu kuwanga tuli off camera naye just gy'obamanya nti waliwo omuzanyi wayagana kwenza atali musanyufu kati Abati ye ssentebe wa gombolola y'eggoma bakansala abatula mu ggombolola eryo ye Kabejja waabwe Abati alipotinga mutereeve wa Namboze Abati bayagala Namboze balina okubanga bayagala paka gye kiggwera kitegeeza kaadi okuviira ddala ku kyalo okutuuka kwasembayo Namboze abeera influential ekiri eggoma kyekiri ne nama ne magombolola amalala ag'emukono exactly kati gundi mu south eno Kayondo n'abalema atyo okukuba owa DP mu south Kayondo anti bamutaddeko omwana kyengamba Kayondo luli NUP yamusimbako omuntu kululi NUP kati yalina omuntu kubanga Kayondo yalina amaanyi mangi nnyo ate Kayondo engeri yali avuganya Muyanjo w'NRM kyali kyeraga bwerazi nti ono tumuleke kuba tugirayo w'NRM onfuna bulungi actually Kayondo ne Mulima Mayuni Abdalla Kiwanuka nga ajjayo minisita Kibuule naye yafuna space nti tebamuteekako nnyo maanyi Kiwanuka Mulima Mayuni wa NUP anti wa NUP nga ajjayo tewaliwo balala bavuganya bangi kutaataganya kalulu ke engeri yali ajjayo minisita ate abamu kubasinga amaanyi mu kitundu ekyo Kibuule kyayogera tekiddibwamu mu biseera byalina bwe yabeera nga bamuwabirako olumu Kibuule omusango gwali mukota ye mukono n'agiramu helikopita namulamuzi n'asooka afulemu ebweru helikopita emala okulandinga agenda okusala omusango ate musobola osigala mu kazimbe buno obuzimbe bwa kooti z'ebyalo kooti zibeera mu buzimbe bw'amagombola ebizimbe byazimba mu jaana wowulira omusendya gw'ennyonyi empewo musigala mu kayumba munamunoseka omufuluma ebweru nga Kibuule atuuse so kati Kayondo engeri yali wa Democratic Party ate Namboze asinga nnyo okunfluencinga wano waalina nnyo amaanyi that is Central Division ne Goma gibayita municipality gibayita Mukono municipality ekolebwa egundi zibiri amagombola 2 Goma na Central Division kuba Nama ate biri walala Nama kati oba ogenze Mukono South onfuna bulungi so bamuleka neera kuno era musajja teyalutonze Kayondo bamutaddeko NUP yaleesewo omuvubuka omuto oyo muvubuka yani Maseruka abadde Makerere Namboze era abakinamu omukono gw'amaanyi kati ate Namboze abo Maseruka modulo abaagala kubanga abo basobola ofukamira basobola n'okuteekamu ssente mulaaleze byasinga okwagala ebyo Namboze tayagala kuteeka ssente mulaale talina ssente zitambuza motoka za bidongo era gwe obeera nti simanyi oli uma n'emupi simanyi oli aniwe mwe muteekamu ssente ye abagamba mbu alina omudomo
mbu anakwata akazina ajja kubakubira ajja kwogera bado bwe yasaba mbako oli gwe nagambyeko miliyoni 10,000 amukubire kampeyini 2 ngazisaba omuntu ngazisaba Lutamaguzi we Nakaseke Lutamaguzi nga yakajja Lutamaguzi mukujja kwejjukira yajja naye munafu yajja munafu nga si wamaanyi bambi ng'akuba simu ku leediyo ne sente ze soko kumpa zaali 1,600 yazimpera Makerere awo ogaza mukolako interview ate no tena interview yali tasinkana awe Makerere ku university nankolako ndowooza obudde obusali nyingi nga 1,600 so bambi Lutamaguzi kale Lutamaguzi ngamba tombula akakazi ako tombula nasamira ne video okujja okunkolera laale okunjogerako ku laale jukana Lutamaguzi naye yalinga avuganye Nakaseke nga bamuwangula walingayo oyo musajja yali w'amaanyi Nsereko ate naye ayagala kudda namulabye ayagala kudda Nambooze kati Lutamaguzi yenga alabika miliyoni 2 z'omusaba bagamba yali mu UN before politics yali mu UN naye ndowooza naye yagamba lwaki nziteekamu n'agaana era kino ekintu abantu kijja babuzaabuza Lutamaguzi bamusaba ssente mu kana akaluka n'akasemye baazimusaba ku luli 2011 ng'ajjanga owa Democratic Party nga naazimusaba wa DP kati bano nga Banambooze bali established bo bali nga bakoze erinnya ng'okumuleta obulesi ku kyalo ewuwo nga Betty Nambooze ali wano ekyalo kyonna kivaayo Betty Nambooze ali wano ekyalo kyonna kivaayo nabadde ndi kulaale ye alina nalaale ejja kubyawe seta n'agamba mbu kati batandise okumutwala ng'omutwalo kumukuwanjula ola amalala gwagali basajja abo mbu waliwo gye baali bagenda okwanjula mbu waliwo omuvuka mu mukono ng'agenda okwanjula eyo mu Eastern mbu taata omuwala n'abagamba nze byonna mubikole naye nze omutwalo njagala Nambooze nga yayolekedde abako mbugamba mundeetera Nambooze ne bamukuba akalulu ne future Nambooze politically legacy omukululo bwe bamukuba akalulu ayinza okuba nga omukululo gwe gugenda kuba guweddewo talina muntu gwasobola kugamba nti onasooka okunnwanirira kati ekirala ekibi Nambooze kyakoze tazimbye bannabyabufuzi kubalekawo nti azimbye kansala ono nti azimbye omwogezi oba mukweza wa lukiiko lwa Gombolola nti oba azimbye kansala bw'ati nti oba division y'emikono tazimbye wabula bwazimba ate azimbulwa bwe buzibu bwe ate ekikulaakulana bagamba kalawunda bawutuka emukono yakalemesa ye kennyini okukolebwa mbu waliwo obutale bwe alemeseza ebintu bingi yalemesa ne baasi za Pioneer okutuuka emukono Pioneer baasi bwe zajjira programu yazo zaali zirina kugenda nga zinyolera emukono zikomewo e Kampala naga temutuleetera Nambooze nazigoba era zakomanga bweyogerera Pioneer baasi so mu byankulaakulana wo talinaawo era sijja kugamba nti ne Nambooze alina kyakoze kiyambye abantu b'emukono okujjako yenyigira mu bubbi bw'ekibira kiri eky'Ennamyoya ekibira ky'Ennamyoya oba ali okiwuliddeko naye akirinamu omukono era ayinza obanga naye alinamu ekazi ez'enjawulo mu kibira omwo ate omubaka yali alina okutaasa abantu ate bali Uganda bikola naawe nze yanewunyisa mbu olemesa otya roundabout okola ka roundabout ababaka bataasiza mu kamera najja na Uganda kati tujja kikiriza bino Lukwago teyabikolanga Lukwago yabikolanga nze nalaba Lukwago nze kino nkiinako n'obukakafu bwange lwakuba munnamateeka ayinza okumpaabira ate obukakafu bwe nnina nga tebustanding naye bayokyanga abantu bapaaka yaadi nga y'omu kubasookawo ne batandika oga bannange temujja kuvaawo nineyo Kampala siyo akutundibwa lwoloovulo naye nga nze naba Kibedi nga agenza okugyayo sente ze Kibedi ki dereva we ono dereva we nga aleta ajjayo kasente ka mugagga ne Kasibante Moses yali ewa Betty Kamya yali luddawo oyo ekivubuka ekibayitanga kikatisajo RDC kibayitanga oba Robert oba Kasibante yali personal assistant wa Betty Kamya political gundi we then nebo yafuna owa minister Betty Kamya era minister wa Kampala yaberanga nnyo ne Kasibante oyo mumanyini first wogiraba Kasibante oyo Kasibante RDC kati bamu wa RDC Museveni yama namba wa RDC oyo bwana Kasibante oyo naye y'omu ku benalaba nga bakima ssente bwa Hamolo nga tuli mawulire paka yadi yayidde eggulo balita motoka ne bazitikka nsi motoka ngalo naye nga biveera bijjudde ne DPC yali Kampala awo ku CPS nabalaba
nga bajja nalafa tugenzera kukima sijjanze gwanti ate ffe tugenze kola ki naye mwali mugenze kukima musirike temubyogerako si Uganda naffe tugenze kukima esaala nno so ebyaffe ebyemukono mu politics naddala municipality kati essaawa zino abantu abasinga okuvuganya Nambooze bamuvuganya lwa bukyayi bwe bamulinako nantalo yennyini zakuliyetinze ng'omuntu Nambooze ate ekintama ku bantu abo aba MPs abo n'abalala abantu oba osanga tebandibadde nga bakulwana singa oba obeera nabo naye abo abantu tebakola ki tebabeera mu bantu ekyokubiri ababaka ba palamenti abo balina omukisa okujja mu lukiiko lwa council ya district mujjamu nga ba ex officials era ebiteeso bivudde mu byalo bakansa bye bateesezza kati MP omale ebbanga eriko nga toyise ng'enguudo ezimu tozitegedde ne zina mu constituency eyo naye kansala asobola okudoogerako nga mu kanso mwoli ne bateesa ekiteeso ne speaker wa kanso n'akikoona mu sitampu nti mubaka waffe ekiteeso kyo kitwale Nambooze tebabeerayo babeera ku barometa yewa barometa akatebe ndowooza kalimu erinnya lye era ne barometa ate naye asasulwa bamuwa ssente so kati bakulembeze baffe ba barometa bakulembeze baffe kati ebyo musimanyi nabadde nkikonyeeko ekyo mbu abakulembeze ba Buganda mubakuba babamalawo kati benyini ate bebeekuba kati mubavuganya Nambooze temulimu mucope bona Baganda ate tekuliko enupi gwereese kwabo Bakaluba Muganda Kajimu Muganda eddiranga ye Nabukeera Muganda eddiranga bi mpozi Senyonga ye Munnarwanda Senyonga tabeera yeddira mwadira ki Senyonga aba yeddira Nnyonyi Senyonga muvuganya Munnarwanda Basenyonga mukono bali babiri eriyo Andrew Senyonga Luzindana muchoyo ate kati olwa Luzindana kati ya Senyonga yalijjawa si atobiwulyanko gotowulirangako kuteesa nga si Muganda bayitirivu tolanka ensinga erimu omuntu gweta kuteesa nga si Muganda bayitirivu tolanka ensinga erimu omuntu gweta Kalangwa nga si Muganda ate nga ayagala kya Buganda mu seeke Kalanga naye nga Nambooze bwali manyi kati Nambooze Kalangwa naye ndowooza political head we Kayunga era naye yasalirawo mu Kayunga naddala kusaidi ye NRM Kalangwa akikubirawo ddala n'abamitiana Butebi ye baŋŋamba tasalirawo ku NRM kokka bula ne ku NUP asalawo Butebi ate nno ye businessman amala osalawo ku NUP ani anafuna zitikiti nadda mu NRM bw'aba tebakusiimye tobeera mubaka tobeera kansala era naye nabirwa mbu Butebi waba takusiimye tobeera mubaka tosobola kubeera Butebi mbu ne tata wa gundi ntata wa Kabuye bw'aba babiri oba tokolagana nabo tosobola kufuga mu Mityana bebalodi nanti bebadduka gye ekibuga Mityana Kasanda mubende yabalemerera kubanga enale mwene mpamba gye yagiwambamu naye Mityana Kasanda abo bakwatawo so Kalangwa yali naye alinayo ne muwala we muwala we ndabe bipande bye ku roundabout ye Kayunga awo yani namisinga namiki ali awo naye ndabe bipande bye alinayo muwala Kimbo watugenda koma wano ebyobufuzi by'emukono byebyo bannaye Nambooze bamwesimbyeko tebaagala nnyo kifo ekyo naye busungu wabula balina obusungu ku ye ng'omuntu busungu bwe bwabaleese busungu bwabaleese okulabika nga basobola okumusiguukula ate abamu ku bo abalidde ne ssente zaabwe abalidde ssente zaabwe kubanga alina ebyo byagenda agattagatta ebyo nkutwala Wakyagulanyi nkutwala naye agatta Emboozi ebintu ebyo abigatta naawe nagamba nti nkutwale waabwe abigattira ddala ye bammeeya abo kati waliwo oyo kati gwabadde bwa mmeeya bwa Ggombolola obwa mmeeya bwa Mukono awo oyo Kabanda bambi naye musajja watu abadde mu byobufuzi omwo bwavuganyako eno bwavuganya kiri bwamukyanganya bwamudde eno kati vuganya wali amanyi n'okuba aloketinga gwevuganya wano ng'aba aloketinga naye simanyi obuuza nti ebyobufuzi bwe binaggwawo agenda kukola wavira mu byobufuzi tayigenda bana legase yonna ajja kusanga obuzibu oleeta mutabani we oba muwalawo okwesimbawo naye babizinesi Nambooze ki simanyi mulimu gwakola yaliko omusolooza w'omusolo n'abivaamu omuzinga ne gumulya oba yali emitwalo 6 bamuteeka munda balukago ne bamuwolereza n'avaayo mbw ate obudde bwe yaliwo NRM n'ayingira yaliko munnamawulire ku Bukedde oba ne munno
naye kati akyasobola kuwandiika mawulire sikakasobola akyasobola aha kati ate talina buyigirize buli awo bwetongodde bino ebya madamu ticha tasoma nko busomesa baalinga jasi ku kimeza kya CBS ne kasibante class monitor naye talina buyigirize bugamba nti nno naye mukono namboze bali muwadde ekisanja kino nawuli ambu yagula ennyumba kokomya amaaso edimu yajugula mu America eyo naye mdoza bamufera bwalinayo muwala waawo bamuwala biri awo bwe bitu naye mu bufunze bilioni anti namboze muwala wali mu America alina omwana mu America anti kati omwana mu America mbu ate omwana yandibanga omanyi kubanga oli mwana wa mbaka wa parliament naye nga to reflecting ekyo eri omwana akola biki omwana ndowooza yadda mu birala ali mu bibye kati mukudda mu bibye ndowooza nafuna boyfriend kati beegatta n'omwana ne babba ennyumba ya maama ne bakubona akasente bilioni nambe ya sente nti bamugulira nyumba ate akasente akakoze kubanga ebisanja namboze byakutte mukono kati ekiguze ennyumba mu America anti kuno ndowooza bati abamanyi gavumenti weziri kyokka bajja bitwala ebintu byabwe kubanga ebugaga abasinga bannabyafuzi naddala bali ku opposition nalabye ne Abedi Bwanika akyogerako olirira opposition bali ku NTV ng'ofuna kade kamu n'emitwalo oyo naawe yabadde mu propaganda flat nnyazo oyina wazizimba ddi era sente ezo babawola ebintu byo bigatta babawola sente tugenda ku musala gw'emyaka 5 anti kati nebyoyina nga tebigatta anti banka zo kati zo zikola bweziti bw'obeera n'omusaala ogwetongodde kati ng'ogomba ka parliament milioni 5 banka esobola okuwa akawumbi ekituufu kati akawumbi bekakuwa n'otandika n'ositulamu akeedi akeedi ntandika flat nnyazo akawumbi kalamba kazimba flat nnya abo abasajja naddala bali ku opposition n'aba gavumenti gavumenti eno abasinga ebaagala baayo wadde bali mu opposition bwerivaako yabasindikayo bali bakolako audit abasinga balisibira luzira naye abaliwona bajja kuba batono tusobola kugamba nti omaze emyaka 5 mu parliament olina flat nnyo ebukoto omanyi poloti y'ebukoto 5 ku 10 ya sente meka ya milioni 7 ebukoto 5 ku 10 gye myaka meka gya parliament egyo myaka 5 ani kati ogatako eze olina abalonzi olina ebintu bye balina abasajja kati ogatako eza kosasa ez'ennyonyi ez'akakiiko k'ennyonyi tebigatta nze mbabule gavumenti eno abasinga manyi naye munaye nambozi talina bugagga y'omu ku bantu abeeyisa mu ngeri y'ekinaku emukono ennyumba y'endowooza eri moderate ya munabyabufuzi ya bulijjo at least oyo anti muyaaye naye osanga munabya emyaka 2 gye nga wakagimala mu parliament ng'olina flat emuyenga poloti y'emuyenga 5 ku 10 ya kawumbi kalamba era mubalirana mu ddoola nti emitwalo 2 mu egyo naye mulimu abalina ezaabwe mulimu abajjanga balina naye waliko NTV ng'osoma amawulire bakuwaka mwaga bwe bajjako emusolo gyonna ofusigaza 8 awo yali mupangisa upangisa emizigo gyebiri akuba abasajja ba DF abo tobagendako nnyo bakuba akasa omusajja nze baŋŋamba mu kusooka emabegako baŋŋamba nti alina flat gyazimba ekyanja kyanja 5 ku 10 ogifuna ku milioni 7 kale andi wagikakasanga agirina taza banga tazina naawe ngamba apartment gaji kasita baabwe babano ne bano kasita bano bano tebagenda fira mu buyinza bajja vaamu anti kachinza audit yajja kujja grooming bano bale bavaawo bano bakwate anti kisoboka ebere just government ngekyusiza linnya anti kati eba plan ya muntu ne Gaddafi yalina plan bwezito naye kwana mu 3 bali bamaze omukubanga bali bamaze okumukuba so ebyobufuzi emikono bwetu tubiwunzikidde awo naye tulinda bulinzi so kakati namboze yakuteka dia NUP Kabanda yakute ya era ya NUP awo NUP eliye musebo ngo yagamba tebabesi bako NUP eliye mwetya owa NUP ina bogu simanya nze ndi independent naye apagira kyagula nyo ngo yagamba mugende mwagenda atenga be babagira be bakola ki be baba frustrating ne bafuna ticket waliwo abamu nga ticket yagifuna lwa mivuyo gya kibiina kituufu waliwo n'abamu nga babbanzibe wona abamu nga babbanzibe nga yateeka butesi kyonna kyalina ava mwoyo waliwo omulala nga ye basooka ne bamufumuza ku lisiti omulundi ogusooka ogwokubiri ne bamuggyako n'agenda ate NUP kati Kyagulanyi bw'anaatuuka yajja wanikandi awo weesonyiwawo abo nebaleka ne benoonyeza akalulu okusomozebwa kw'oba oyina so kati mukono nambozi yawanika kati era bw'akola laale ng'ayita bakansalazi mwenna mujje lwakuba nti no katonda muzibu byobala omanyi bannamboozi abo ekituufu kiri nti tebaayagala Bobi Wine n'abaliyo kati abo bamuwanga abo tebamwagala balina ebibalo byabwe bye baabalanga naye Kyagulanyi ono yalina enjira mu kibalo kyabwe abasajja abo baali baagala Dr. Besigye ne baali tebamwagala baali bamwagalako masannyalaze tulaba Muwanga Kivumbi bwe yagenda ewa Maama Mbabazi Besigye n'agenda e Butambala 2016 Besigye ate laali n'ekwata bweti okimanyi nti no Muwanga Kivumbi yava ewa Maama Mbabazi n'ajja n'abuukira emmotoka ya Besigye ng'omusajja mukulu mu byobufuzi yamuwanika bwonesi n'agamba ono ewaffe bagamba nti Besigye yatuukako n'okujjamu candidate wa FDC nga Besigye wa FDC aleke mu Muwanga asigalewo
ne Muwanga Segona nako kigambo kyonna ku Besigye nga kakyanga bamusiba wadde free Besigye wadde ku mukutu gwe kukiwandiikako nalaba Segona ng'ali kalale twali nakivaawo nga Segona ya interpreter wa Mama Mbabazi ate 2016 bamaze buli omu asazewo alina gwajja okuwagira that was it. So tagati abasajja abo n'abo abakazi ndowooza mu bakazi balinamu omulooza Namboze yekka mulimu n'omukazi omulala yali ajjira naye n'amaani azikiza abo balina akabinja kabakaita The Gang of 7 gulona kagoseko story namba kumpi ya dakiika nga 5 The Gang of 7 abo musanvu kubo omu kwalina kuvaako mu president kati Mugambe Kyagulanyi mu kujja kwe yakuba ebibalo byabwe kubanga bali babala Lukwago yalina okujja singa Besigye avaawo Lukwago nga yalina okujja ali Lukwago yakitya FDC yakimuterekera n'ekifo n'ekigaano kigaba nga baagala jakire naye n'atya Lukwago ayagala nnyo ekifo kyo okusinga kuba yakimanya litanya kyagenda funa naye nasigala afuna omusaala gwe nesitasa erinnya ate kati ebyo naye bimuyamba presidential candidate bakuumisa emmotoka ya patro n'abaserikale 6 akalulu kaggwako nga bazikujjako ng'ofuuka wa bulijjo kyonosa okumanya nti Kyagulanyi was a miscalculation mu kibalo ky'abasajja n'omukazi kale ate abagamba nti be bamuleeta ate bamuleetangako bakulimba kati gwe kimanyi nti Kyagulanyi bonna musanvu benkugambye tekuli n'omu yali agenzeko kulala eya Kyagulanyi eyombaka parliament ng'ajjanga omubaka oba ogamba zino ng'ajjanga omubaka 2007 tekuli n'ogu era ababuukira ekintu kya Kyagulanyi bamukaaku sooka olindeko abawuliza bajja kukukootinga bubi laale za Kyagulanyi ez'ekyaddondo 2017 The Gang of 7 tekuli n'omu yaganako kulala eya Kyagulanyi era tekuli n'omu yamukkiririzaamu kati yasinzira ku ki okubawa obukulembeze abawadde obwa commissioner abawadde obwa bali basiniya omanyi President Museveni bw'ava mu sikomu gy'ekinaana basiniya naye n'abanoonya basemogerere tebaalwana naye bamala okutuusa olutalo mu 86 basemogerere babeera baminisita bakalino tafira bakuba emmundu nga bebani bebabamyuka babazimbe Segona bw'omwaka kiko kakosasi mutekeko Alani Mayanja amumyuke amuyigirize bwakomawo asobola okulembera akakiko kakosasi ye pulani bwe yali kubanga administration nzibu osobola okubeera nga olina amasannyalaze naye nga togisobola kati tekawo omwana abeera amyuka ono ekitegeeza Kyagulanyi kyakola kyali smart kwata banambeshe bawa obwagundi kwata basegona bwajja wano akalulu kano nga kawedde infact n'okubawa kaadi yabala kubanga ekisooka ataba kubawa kaadi bali mutaddeko amaanyi mangi nnyo ate babaga mutaddeko nga abawadde Muwanga y'omu ku badi campaigning nga Kyagulanyi ku radio ne ku TV mu 2020 2017 Kyagulanyi awangudde bamukaaku babijirwa baloyise emboga batandika ofulontinga Kyagulanyi ku bwa president bamuwanga bayomba bamuwanga bagamba eyo project ya Kayuula kati ne banambuza omwe baali abo bonna tebamwagalangako Kyagulanyi musajja era tebakulimba nga mbo simanya Namboze ayina ettaffaali lye yateeka ku ono kati ne Kyagulanyi mugezi The Gang of 7 bataano be bagendayo kubanga ataebukira Kyagulanyi yali Ssemujju na Lukwago ku Gang of 7 kati bataano be bagendayo omu Kyagulanyi amumma kaadi Kasibante wamulabako nga akuba Kyagulanyi nga Mpuuga tebanamujjako bw'alida opposition wamumulabako teyalimu mu bamukakwe bakubira nnyo bamabike Kasibante atandika okuba Kyagulanyi nga Mpuuga bamugye ku kyalo okwo mabike talimu mu Gang of 7 talimu naye nga bamabike bamawukaku bonna balimu musuubi beba political commissar naye Gang of 7 yalimu bakabejjaabo musanvu abategeera ebyobufuzi Katikkiro ali mu Gang of 7 Katikkiro yali mu Gang of 7 kati yali nga Gang of 8 kati Katikkiro ono Charles Peter Mayiga obamu bwa Katikkiro ye ne bamugjamu ebyo biri smart byetaaga ebyo biri smart bwegenda eri naye yalimu abona wana nawulirako olumu waliwo Segona yali atuta oluwalo nawulira Katikkiro agamba nti bano Segona ne ono mbalinako ettaffaali era baali bagenda byobufuzi bwabe bajja ne baŋŋamba ne mbagamba ono kojja wange simanyi oba ni kojja yeko babiri ne mbagamba mugende nga yalimu mu Gang of 7 yalimu bulungi nnyo kubanga kozi wego basiba ne Namboze Katikkiro bamusiba ne Namboze baali basatu Katikkiro Namboze n'Empuuga babasiba bonna yalimu bulungi nnyo kubanga kati ye jukira obudde obwo yaliko minisita wa mawulire Mengo Mpuuga nga minisita amyuka minisita abavubuka abavubuka ono
Namboze Seggona nga yamyuka te minisita wa mawulire. Seggona nga yamyuka. Teyali topu. Ate yali topu nga yamyuka Katikkiro. Namboze na yakudira akatiko bakayitanga seeke simanya siviki bichi. Akali nga katambuza ensonga ya federo. Nga mwe muli Basewandagi bani. Bakatendera otu. Ono ya was a miscalculation era okujja kwe tekwasanyusa bano. Bambi. Tekwabasanyusa. So esegeza ne kati kivumbi gyalirwa nakola ntya. Sawa yonna bajja mukuba. Kyakola nnyo ababala abatunulira bwo ati namanya nti bana abasajja. Kubanga soka tebammatirako. Ani kati kivumbi okumukuba okusooka agenda kugwa. Era wagwira abawedde. In fact ekyo soko mukuba bajja mujja kakakiiko ne wabayiseemu. Bakakwase namugga. Aka Buganda ko kasi. Akakiiko kapaaka. Akapaaka. Kubanga Kyagulanyi kye yakola obukiiko buno bwa opposition obunene yabukwasa abasini. Basini yabayigiriza abaana ekyokola. Bayigirize ba Alani Mayanja banamugga baani. Ate nga ne Alani Mayanja bw'omulekawo mu kakiiko mulaba nga asobola. Akasobola. Butereevu. Nasinga ne Seggona enkwesioninga gya questioningamu ba witness abaze mu kakiiko. Alani Mayanja wange. Alani Mayanja tazibira witness. Ayine enkola gyakolamu emirimu gye. Namugabo mulekera paaka. Akikola n'akimulako. Yesu mwina mudda uti. Bonna mawulire tebalina buzibu. Kakati Seggona ne butakamuwa wadde bakomyewo. Kati nga olwedde ye yamusudde ddo ye yagenze. Seggona yagenze. Seggona ne butakamuwa. Ne butakawa muwanga ne wabakomyewo. Namugasobola okutuulawo. Okitegere? Namuga kati ne bamuwa top. Nabera top. Mwanga nambera wansoba na mwanga namuteke walala. Basobola namuteka mu Buganda Caucus n'abeereyo. Ate Buganda Caucus ekola kyo kujja kukola press conference. Ate Buganda Caucus bajajuwa Namboze. Bwana abakomyewo. Bona tebamwagalako. Ekyo kyo nkimanyi. Tebamwagalangako. Era bamutya. Tebamwagalangako. Feeling ye kyatisa ne Besigye okuteeka wansi ebikola. Kati kankubuulire amasannyalaze g'ebyobufuzi we gajja. Togamba nti Arnold gwe galinye yakajja wano lwaleero. Botamubuukira osigala bangi abasigala olw'okunywa omusajja oyo. Bangi nnyo. Bayitirivu. Bangi. Nga kati abo bandi balina baka parliament. Abo nabakajimu betwogeddeko. Bawujini anasola abo. Bayina bebegaira ne babakwira tusoneka tukuwe card jukira bayina omusango gwa Kibalama mu kooti. Kati Seggona oba omukuba olekamu. Kubanga Seggona yatwala n'obudde bwogenda mu kooti okunywesa Kibalama amazzi. Wadde ekintu teyasooka kikkiririzaamu. Naye yagamba kankifuula authentic. Naye Seggona kuvadde abadde ngere ekyo yakikiriza. Omukuba olekamu. Mpuga omanyi mpuga enswa gyasulamu kooti. Ava mmotoka tinasooka n'ataka epensi erisooka. Balina engeri gye bafuna okugunda. Kati abakugamba n'okuyingira jukira bagenda bonga DP block. Naye waliwo n'enjogerezeganya. Tujja n'olina otuwa tikiti. Ate bwe tugira osobola otuwa kino ensonga kimpuga bamwano bwalwo. Oba bumujjako olaba yataba. Bali mu ndagaano. Nze nsijja ne bakansala bange. Yali abeetaaga. Nsijja ne gundi. Tugenda koma wano. Mwebale tugoberera. Kale, wona abadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero tukomye wano. Tutandikiraawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera. Twandiba tukubye essaawa nnamba. Mutuze w'emukono tuzze kwogera ku politics w'emukono n'emivuyo gy'emukono gyonna naddala mu byobufuzi. Agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo kimwe babuuza abantu. Mwena abatugoberera yonna gye musinzira mwebale ddala ku mikutu gyombiriri gwa MS Media ate ne gwa Kimba Updates mwebale akutugoberera. Nze Martin Kimbawa ndi munnamawulire ate munnabyabufuzi. Ebyo byabufuzi bisinga byonna mbimanyi engeri bibadde bitambuza nedda engeri gye bitambuzaamu ebyobufuzi byambadde mbiraba ate naddala ewaffe mukono olina nga badde gyatambuza ebyobufuzi at least nyinza okugamba nti nebuuzibwako oba mbirabyeko mbyenyigiddemu ng'omuntu. Kale tweyanze nnyo ekituleese olwaliro okwogera ku byobufuzi bya mukono kwe kulaba nga waliwo ekisooka entalo nnyingi naye tako emukono ndowooza sabbiiti ewedde even ne sabbiiti eno nga ndaba nombako omukyala yali owa mukono district kati nga naye atibye mukono municipality owekitiibwa Anifa Nabukeera kati njala tutandikira ku Betty Namboze bakireke mulabi over the weekend and weeks eziwedde emabega ne wiiki eno yali ku topiki yali ku mwa gy'abantu avaati ekyaggwe n'agenda eri alumbe mu bitundu biri eby'e Masaka kati abamu nga bagamba nti ate ebyo bimulabye e Masaka bitini kyakoze mukono kinene nnyo nti alina enzita ttanajja ttattanyemu ebyobufuzi eby'emukono tutandikire awo ebyobufuzi by'emukono
Betty Namboza ayina ennyingira gy'abiyingiddemu either okukuba bannabyabufuzi abasituka emikono oba okusitula abamu. Kituufu kyotandikiddeko nti bwe bamulabye Masaka ate ne bagamba nti ate kiri emukono kissa kinegula. Ekyo kitini nnyo. Nnyinza okuwagira omuntu yabadde ebe yakugambye ekigambo ekyo. Kubanga Nambooze n'entalo z'ebyobufuzi emikono bali bati. Tobaawula. Nambooze ye muntu aleeta omuntu ate n'amala n'amusuulawo. Ng'aganye mukkiririzaamu aganye kola. Either ng'aganye mukkiririzaamu, ng'aganye muteekamu ssente, oba ng'alina gwafunye omuntu omulala. Ngenda kukumenyera abantu Nambooze bagize ng'aleeta ate mwennyini nga yabeekola ki? Yabeekubira. N'abateeka ku ttaka. Emikono tulina omwami ow'ekitiibwa George Fred Kagimu. George Fred Kagimu ye nannyini Festino. Essaawa zino taliiyo naye yaliko meya wa kibuga ky'Emukono ekyo. George Fred Kagimu mu kujja kwe mu byobufuzi bya Mukono si mwe yali, teyali mu byobufuzi bya Mukono, wabula yajja alina mu kibiina mwe yava ne gye yali awangalira okujja okutandika okubeera nti no mugundiivu Mukono ng'asobola n'okwenyigira mu byobufuzi bya Mukono. Kati ebiseera ebyo ekitundu ekyo kyali kyamaamirwa abantu b'NRM. Twalinayo Bakalwa Mukasa, twalinayo ow'ekitiibwa Francis Lukoya Mukoome, ng'abo tebagambibwako mu NRM nga be baamaamira Mukono eyo. Naye ekifo ekyo Fred Kagimu kye yalimu nga mmeeya w'Emukono, omusajja yali asoose okukivuganyaamu ng'avuganya Lukoya Mukoome bamuyitanga Kirega Musisi. Yali wa Democratic Party. Kirega Musisi yavuganya ogwasooka n'agwa. Yavuganyanga ku district, yavuganyanga kya wa district omulamba yabeerani yaba ssentebe wa district. Then Kirega Musisi ssente zimukendeerako ekisanja ekyaddako nga tasobola kodda mu district kubanga district y'Emukono nene ate eriko n'amazzi. Kirega Musisi agamba kati kanvuganye wano owa meeya. Bo ati sinja kusobola Mukono Central Division amagombolola 2, Central Division na Goma nti nja kusobola nti kale nga batandika kola laale, batandika byofuze byo bimanye bisookerwako eno nga Nambooze ali tiimu ye nga awagira ye. Kirega Musisi I mean oyo mwami ajja mwami ani Fred Kagimu. Nambooze gyasuula Kirega nga atunze n'ebintu byatunze n'amataka gamuweddeko. Kagimu yajja nga mugagga yenanyini Festino, alina ebimotoka ebisobola okuba laale, alina ekifo ekyokubiramu enkuŋŋaana, alina ekifo ekyokubiramu meetings za DP n'ebiralo. Tukyali mu DP. Nambooze ng'abuukira Kagimu. Olyo amusudde. Nambooze bw'abuukira Kagimu nga Kagimu tafuuka meeya wa Mukono. Nga Kirega basuulayo musajja atwewale entandikwa y'okwavuwalako ebyobufuzi. Nga Kirega sinamuvaako. Waliwo akalulu akalondebwa ku olwo baali balonda mu Kampala, baali balonda akalulu Erias Lukwago. Kati ninyo soko ayimirizemu katini. Soko gyemu akantu wano guno Mukono guno.